Omuwala ono ow'ekibiina ekyomusanvu twamukulaga wiiki 2 eziyise ng'apookeza mu ddwaliro lya Kasana Health Center 4 oluvannyuma lw'okugyamu olubuto abasomesa be bagambibwa okuba nga baali bavunaanyizibwako. James Sekitto omukulu w'essomero lya St. Joseph Bukomba Primary mu ggombolola y'e Luweero n'omusomesa omulala eyadduka Ambrose Okwi kigambibwa okuba nga baamala akaseera akawerako ng'omuyizi ono gwe bafudde omukyala. Oluvannyuma lw'okumufunisa olubuto balaba omusawo ku ddwaliro ly'e Kasana n'abayambako okuluggyamu kyokka kigambibwa nti ono teyakikolera ku ddwaliro lino. Sekitto nga bino byonna yabyegaana mu kiseera kino ali ku alimanda mu kkomera ly'e Butuntumula wabula munne Ambrose okwisaako omusawo agambibwa okubayambako okuggyamu olubuto bakyalya butaala. Tetusobola kugumiikiriza ng'abantu bano bayinaayina y'ensonga lwaki navuddeyo ne ŋŋamba ne neekubira omulanga eri omukulembeze w'eggwanga nti abeeko engeri gy'atuyambamu. Bwe yabadde ayogerako eri abatuuze b'e Makulubita ku ssomero lya Kikunyu Primary olunaku lw'eggulo, Pulezidenti Museveni yajjukiza poliisi nti amateeka weegali n'olwekyo bakole omulimu gwabwe. Naye nga nakati bwangambye naye ngenda kuyingiramu abo bantu abo basomesa abo tubatwalirizira. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Savannah Vincent Sekate agamba nti tebatudde baliko we batuuse okufuna abalala abali mu musango guno. Tukozesa buli kimu kye tusobola tekinologiya ena gwe tulina okulaba nga tumufuna. Ate tetukomye naawo wawo n'omulala information gwe tulina gwe baali mu gurupu eyo so bwe tuli okunoonya. Sekate agamba nti omubaka okutwala ensonga ewa President si kye kyabadde kisaana kubanga abazza emisango babeera nga babuze naye ng'omubaka kimukakatako okukwatagana ne poliisi bafunibwe. Yandibadde asooka ajje ategeere ddala ekituufu kyekiriwo. Poliisi etuusewa mu kunoonyereza. Naye oli bw'ayogera obwogezi nga tasoose kutegeerawo we tutuuse. Then kiba kibi nnyo naddala ng'oli mukulembeze kubanga ekisooka oba oli kuwubisa abantu. Carlton Scovia Nakamya, NTV.